Professor Patrick Ogwango ne muvumbuzi w'eddagala lya COVIDEX agamba nti olw'okweyayana kw'abantu lw'eddagala lino kampuni ya Jena Herbals Uganda Limited kati efulumya obucupa 3,000 buli lunaku okusobola okulaba nga lituuka ku balyetaaga abeeyongera buli lukya. Gye buvuddeko baali bafulumya obucupa 3,000 buli lunaku. Kinajjukira nti wiiki ewedde ekitongole ekirondoola eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority kyakkiriza okutundibwa ku COVIDEX ng'eddagala eriweweeza ku kirwadde kya ssennyiga omukambwe oba COVID-19. We have capacity to produce. We will move to Luzira, and the bottles a day we shall produce 100,000 every day. So within a month we can produce 3 million bottles. But we are facing a challenge that one, because different companies have different bottle molds, the different shapes are coming up. So we are really struggling with the consistency in the bottle presentation. Olw'obutabaawo nkola nung'amu esobola okutuusa eddagala lino ku bantu. Eddagala lya COVIDEX lino emiwendo gy'aduumuula abalitunda wano mu Kampala n'ebitundu ebirala. Kati kampuni ya Rocket Health erondeddwa okubeera ensaale mu kubunyisa eddagala lino erya COVIDEX. Jena Herbals has also selected key distributors to partner with Rocket Health and Jena Herbals to make that possible. These pharmacies are Ecofarm Pharmacy, Spring Pharmacy, and Mauda. We have already created systems around that where pharmacies can apply online. They can. This includes pharmacies, clinics, hospitals, research institutions. We are going to get more distributors, especially now looking at our country. With effect from this week, we shall be sent to every part of Uganda where our agents will be. Abantu abalina ebirwadde nga sukaali ne pressure bakuutiddwa okukozesa eddagala lino ng'amaze kwebuuza ku babyabulamu kubanga singa likozesebwa obubi sukaali ayinza okukka ennyo oba pressure eyinza okulinnya. We are not very sure of the effect in pregnancy, but in the rest there are what's called teratogenic effects. It doesn't cause harm to the baby, but it could cause contractions to pregnant women. For breastfeeding mothers, we do not know how much release in the milk yet, but we do not anticipate a lot of harm to children. Wabadde okusukwa omugwa wakati wa kampuni ekola eddagala lino eya Jena Herbals Limited ne University y'Embalala kwani alivunaanyizibwako. Kino kivudde ku ky'okuba nga okunoonyereza okumu kwakola mu yunivasite eno so nga Professor Ogwang musomesa mu yunivasite y'emu. Ogwang ategeeza nti eddagala lino erya COVIDEX azaala enoonyerezaako ku kufumula endwadde ez'enjawulo okumala emyaka 10 so nga kampuni ya Jena Herbals ebaddewo okuva dda mu 2007. Aba yunivasite Embalala bwe baali boogerako ne bannamawulire b'olupola lwa Monitor gye buvuddeko baawera okusimbira ku kampuni ya Jena ku ky'okwezza obuvunaanyizibwa ku ddagala lino. Wabula bano kati baliko okukkaanya ku baatuuseeko. We are going to sit down with Bar University and then see what belongs to who. But as far as I know, we had a meeting after the letter from the VC. We had a meeting online with the lawyer and others, and we discussed many things. Professor Ogwanga ategeezezza nti bwe baali bakola eddagala lino essira baaliteeka ku kyakujjanjaba kirwadde ki COVID-19. Kyokka ekitongole ekirondoola eby'eddagala mu ggwanga ekya National Drug Authority bano kyabasaba essira balisse ku ndwadde ezeetebwa obuwuka. The requirement for clinical trial is an added advantage to a product. You understand? Almost all products registered by NDA in Uganda, both imported and locally developed, there is no clinical trial done on them. It's a must kino kolebwa bw'oba oyagala eddagala likakasibwenga ng'eddagala eriwonya nga bagamba nti eddagala liwonya musujja ezo process yakolebwa namanya nti ziwonya omusujja bwekuti kyoba n'eddagala ly'omusujja wayiteeka banga likyuka era bwe liba likyuka baddamu ne bagezesa ku bantu nga nti omusujja guno gw'ensiri gwakyuka. Professor Ogwanga asabye gavumenti okussa ennyo essira ku ky'okuteeka ensimbi mu kunoonyeza ku ddagala ekinnansi kubanga lyanguwa mangu mu by'obujjanjabi. Ono agambye nti engeri gye kiri nti ebiri mu ddagala lino byonna biva wano nga n'obucupa bukolebwa wano kino kyakuyamba mu kuleetawo enkulaakulana. Eddagala lino abalikola tutegeezeddwa nti balitunda nusu kakaaga eri abalisaasaanya olwo bo ne baliguza aba famasi ku nusu 9 wabula ayagala okugula akacupa akamu ku balisaasaanya akagula $1,000 mu 2,000.